Babaka mu lukiiko lw'eggwanga olukulu batandise okuteesa mu butongole ng'era baminisita abatali babaka mu palamenti balayiziddwa okusobola okukiika. Wabula omu ku babaka akiguddeko bwafuumuddwa olw'okwambala obubi. Kisakye Joan alina ebisingawo. Ebyewuunyisa byeyolese mu palamenti ey'ekkumi okulayiza kw'abaminisita nga kugenda mu maaso. Baminisita abalondebwa pulezidenti nga si babaka balayiziddwa olwaleero okusobola okufuna olukusa okuteeseza mu palamenti ng'ababaka abalala. Ekyewuunyisa nga bwe kali akalombolombo buli ludda lw'ababaka okubeera n'ebifo eby'olukale, ababaka abeegasse ne batuula wamu okusobola okuteesa, ng'era eyaliko akulira oludda oluvuganya Nandala Mafaabi alabiddwako ng'atudde wamu ne baminisita, ekintu ekitali kya bulijjo. Abamu ku baminisita abalayiziddwa kuliko Ssaabaminisita Ruhakana Rugunda, Janet Kataha, Abdul Naduli, Achen Jen n'abalala. Minisita wa guno naguli Abdul Naduli alaze essanyu oluvannyuma lw'okulayizibwa ekintu ekikyamudde ababaka. Abdurrahman Naduli solemnly affirm that I will give faithful service to this parliament and support and uphold the Constitution of the Republic of Uganda as by the law established. Omubaka w'Essimbabule Hanifa Kawoya alaze obumu bwawerekedde Kabasi Joy gwe batalima kambugu, ekintu ekiviiriddeko n'omumyuka wa sipiika Jacob Olanya okukubiriza ababaka okusenjawukana mu by'obufuzi ku bbali olwo nno baweereze eggwanga. Baminisita abalayiziddwa bali omugatte gwa 12 ku abo 18 abadde balina okulayira. Palamenti eno era egobye omubaka wa Kalangala olw'okwambala obubi ng'ono azze tayambadde ttaayi nga bwe kali akalombolombo mu palamenti. Kisakye Joan, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.